Ebitundu okuli Bujuuko, Bulenga ne Kikaya wabula nga bano embeera gye bawangaliramu eyungula ezziga. Bintu si byangu ate twakosebwa nnyo mu lockdown gituwaddemu. Kubera bwe tutyo naye omwana waffe omu agenda aweerezayo. Bakyansondera ssente za gaalubindi baŋŋamba emitwalo 18 baba mpaayo. Bannabujuuko balaajanya olw'ebbula ly'emmere eriri mu kitundu kyabwe nga kino bakitadde ku kitongole ekivunaanyizibwa ku bibira ekyabagoba mu bibira mwe baali balimira emmere yaabwe neeyonoonebwa. Nga baba babitugobamu byandadde babireka ne biddawo tumanya nti weebiri nga bwe tumanyi nti ebyobutonde bwe bityo bwe kitaki okuva edda nedda kibira kirina okubaawo obutonde bw'ensi weebuli naye ate era bwe batugobamu ate era babiwa abalala ne bateekamu kale ttunsi. Munnange era tutiira ddala kubanga oluusi ogendayo naye okunoonyayo oluko olinagamba bivaayo ani agikuwadde kibira kyange bwamaze kundaba. Bano baweereddwa ebintu omuli sabbuuni, sukaali, omunnyo, omuceere n'amataala agakozesa amaanyi g'enjuba. Obulamu bwenfunye nga bupya size bupya nze. Oluvudde bano beeyongeddeyo Bulenga Kikaya nga kino kiri Kinnyana Mpindi n'ekibuga Kampala wabula ng'oyinza okulowooza nti bali mayiro kafukunya olw'ensonga nti abamu basula mu bibanda by'amanda nga n'abalina ennyumba zikutte mu binabina. Kayanganza sikyalina mwami yanfaako mu kolona obulamu buzibu nnyo okusaidiya nga ate nga yandekera olutola n'akazaala bebi wa wiiki. Ennyumba eno kungwira kugwa kyekisookera ddala sina nnyingi omusajja yandekera abaana ndi muno mu kabanda mwesumera ndooza munda sina buyambi bonna abaana 5 nga nyina omulwadde ali entebe ku kitanda siri bulungi n'akamu embeera yannemerera dda. Betwogeddeko nabo batulojjedde embeera enzibu gye basanga nga bano bakolimidde bannabyabufuzi abajjukira mu biseera eby'okunoonya akalulu era ne bawera obuteetaba mu kulonda kwonna olw'embeera embi mwe bawangaalira. Bwe tugenda okulonda kati gwe bwe tukuwa akalulu totujjukira otujjukira ssaawa eno ng'okanoonya nze akange tekaliiyo. Nze siina kibiina kyonna kyempagira okugyako NRM ne NRM ngikoyeko butamanyi munaku tugenda okufiira mu nnaku bakitaffe mwe baatuleka kuba nze nagenda okukula okutuuka wano nga omuzeeyi Museveni yaliko era gwe mmanyi n'abaana bange gwe bamanyi. Batulambuza ennyumba mwe basula nga n'ezisinga teziriiko nzige nga wano basinzidde ne balajjanira gavumenti okubadduukirira kubanga tebakyakola ate nga n'emmere gye yagaba teyabatuukako. Basiimye aba Rotary, Kachadi wamu ne Solar Health olw'okubadduukirira kubanga babadde mu mbeera mbi nga tebalinaako ayamba. N'enfaliso gyange gijje n'abaana bange nasula nabo naye nze embeera yannemerera neewunyiza okulaba bannange bano abazira kisa nga bazze okunyamba kuba n'akawunga saakafuna ennaku ennuma egira okunzita. Obuyambi era buno bwensoose okulaba bukyankula kutuuka wano nyina emyaka 35 sirabanga kuwadde gavumenti ng'empadde akantu konna. Bannange naffe batufengako. Era ndabye kundaba kuki babakuliddemu enteekateeka eno okuli akulira Kachadi Derrick Luwaga wamu ne Sulaiman Kiryowa wamu ne Sulaiman Kiryowa yeebuzibwako mu Solar Health batubuulidde ekyabawaliriza okudduukirira abantu bano era ne basuubiza okugenda maaso nga badduukirira abantu nga babatendeka mu by'okwekulaakulanya okulaba nga beeyagalira mu nsi yaabwe. Mu kiseera kino mulimu abaana abaali basoma tebasobola kugenda ku masomero nti basobole okusoma kakati ewaka luli bafunanga chance nabo banga basomera ku masomero naye kakati baba balina okusomera ewaka kati mu kusomera ewaka nga balina okubanga ekiro balina light ennungi kati atajjukira abazadde tebalina ssente zigula mafuta nga luli basobolanga. Gye tutambudde abantu bali mu bwavu ddala era nga bangi covid yabakwata naaweya yabagwako bugwi bwe baleeta lockdown emyezi 3 yalesa abantu abasinga nga balitayo. Kyenkubiriza omulanga gavumenti tulina ministry ya natural disaster preparedness ebeere ng'ekola omulimu gwayo buli kimu ekigwa mu Uganda kibenga zifu tetulina ministry